Kaakati omwami ono baamuzaala n'omusota. Omusota guno gujja ku mulyango gwe buli lunaku nga gunoonya muganda waagwo. Kati ye musajja wattu abaye takimanyi nti omusota guno ye muganda we, babazaala balongo, ye omuntu n'omusota. Maama waabwe bwe yabazaala omusota gwo gwatambula ne gukwata lyagwo. Kati maama yamugambako nti oliba oli awo muganda we ajja kujja ng'akunoonya, naye maama teyamugamba nti muganda we aliba musota. Kati ye musajja wattu omusota guno gubadde gujja buli lunaku ku mulyango gwe, nga buli wagezaako okwagala okugukuba nga gubula, n'agezaako n'okugamba abanneyiba bagukube nga bagulabye era nga gubula. Bagenze okumugamba jjajjaawe nti oyo muganda wo, kubanga maama essaawa zino yafa dda. Asaba kumuwa ku magezi. Abamanyi ku byobuwangwa n'ennono wano wetwetaagira amagezi gammwe. Kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omwami ono mu comment section mwali, buli nteesa yammwe n'endowooza yammwe agenda kuba agiraba. Akola atya? Kubanga essaawa zino kyaliko ayagala kuteekerateekera muganda we omusota, kubanga yakitegedde nti guno omusota tegulina buzibu gyali, wabula ye muganda we omulongo azze amunoonya. Wuliriza, omwami ono maama waabwe yabazaala abaana babiri. Yabazaala ye omuntu n'omusota. Maama waabwe yabazaala ng'akuzeekuzeemu awo, yamugamba nti olinayo muganda wo, naye akaseera bwe kaliba katuuse muganda wo oyo olimulaba alijja ng'akunoonya. Ebyembi maama teyasobola kuwangaala na kumunnyonnyola bintu byonna byonna nga bubiri. Teyamugamba na kumugamba nti muganda wo oyo ali kunoonya guliba musota, abula ye yamugamba nti muganda wo gy'ali ajja kukunoonya ng'akaseera katuuse. Maama wenjogerera kati mugenzi. Musajja wattu ye abadde waali nga alindiridde olunaku olulikya muganda wajje ng'amunoonya. Kati nga ndoyeza ye amanyi nti muganda we muntu nga ye, nga tasobola na kukirowoozaamuko nti baamuzaala n'omusota, nga tasobola. Akuze essaawa zino eno omuvubuka, musajja mukulu akuze. Omusota alina omusota gwe yasanga ku mulyango gw'ennyumba ye n'agwekanga nnyo. Wabula mu kugwekanga omusota guno gwali gwezingidde ku mulyango gw'ennyumba bwe guti. Kati ye bwe yagulaba yayagala okugukuba ngalowooza gye gino emisota egizze, gino emisota egiyingirira abantu okubaluma, ng'omusota munene nga gwakula ne guwola. Mukimanyi nti gino emisota egizaalibwa abantu giba minene, giba nga ttimba. Tebuba busotasota buno busotasota obutono, gaba agasota nga ganene nga kinene. Kati omusota guno nga gunene gwakula ne guwola, musajja wattu bwe yagulaba yakuba enduulu. Mu kukuba enduulu n'afuna ekiggo agukube agutte oba gugende. Bwe yafuna ekiggo ajja akuba omusota guno ne gubula. Bwe gwabula kati ndowooza ye musajja wattu yalowooza nti omusota gudduse, n'asirika. Kati omusota guno bwe gwabula n'alowooza nti ayinza okuba akoze eki, ayinza okuba agugobye. Kati nga musajja wattu aliyingira nnyumba ye nga yeebaka. Kumbe ye kyatamanyi nti ekintu kyagobaganya, guno omusota gwagobaganya bwe guti, ye mulongo munne guzze gumunoonya, nga gunoonya muganda waagwo, gukoye okubeera eyo ng'ate ne muganda waagwo abeera eno. Bambi ne gusalawo gujje gunoonye muganda waagwo. Musajja wattu ye tamanyi, nga yeebaka. Obudde nga bukera ku makya ng'akwata kkuba agenda ku ki? Agenda ku mirimu gye. Bw'agenda ku mirimu gye akola teyasooka kubifaako. Ng'addamu asanga omusota guno era ng'akomyewo okuva ku mulimu. Era omusota guno yagusanga ku mulyango. Bw'agusanga ku mulyango n'agwekanga, ku luno n'akuba enduulu. N'ayita banneyiba ne bajje bamuyambeko, n'abagamba bannange ogusota guugwo, ogusota buli kaseera ngusanga ku mulyango gwange. Banneyiba ne bafuna emiggo bakole ki? Bagukube. Banneyiba baba bafunye emiggo okujja okugukuba n'abantu abalala, omusota guno ne gubula. Bagenda okulaba nga tebakyagulaba. Ne beebuuza omusota guno gulazeewa. Musajja wattu ne biggwa n'addamu n'ayingira ennyumba ye era ne yeebaka. Kakati omulundi ogwokusatu omusota guno gujja. Omusota bwe gujja
agusanga era ku mulyango gwe. Bw'agusanga ku mulyango era addamu akola ekintu kye kimu, akuba enduulu ye ng'omuntu ng'omusota munene. Kati mu bantu abajja mwe mwali omukazi eyamugamba naye guno omusota gulina kye gutegeeza mu bulamu bwo, guno si musota gwa bulijjo. Wandibadde oyongera okutambula n'okunoonyereza ku nsonga z'omusota guno. Ekisookera ddala, omusota guno teguluma, tegulina bulabe bwonna, buli lunaku gubeera ku nnyumba yo. Teri musota guno, gino emisota egya bulijjo egy'obulabe tegusobola kudda bwe gugenda bwe gudda, bwe gugenda bwe gudda. Waliwo ensonga lwaki omusota guno gujja nnyo ku nnyumba yo. Era omukyalo oyo n'amugamba, wandibadde obuuza ku bakulu oba n'ogenda mu bajjajjaabo n'obeebuuzaako, n'obannyonnyola n'obagamba nti bannange nina omusota gwenkola ki, nina omusota ogunzigira gwendaba gujja ewaka buli kaseera, ne bakubuulira. Bo balina kye bamanyi kye batakugambanga mpaka na kati. Kati jjukira maama we yagenda okufa ng'amugambye nti oliba oli awo muganda wo alijja ng'akunoonya. Wabula musajja watuyinga tasobola na kukirowooza nti ono gwagobaganya bw'ati ye muganda we. Munnange omuvubuka ono ng'akwata kkubo agendako ko mu kyalo ewa jjajjaawe azaala maama we. Bw'agenda ewa jjajja ng'amubuulirako ng'amugamba, wange jjajja, nina ekintu ekinsumbuwa ewaka eyo naye mbadde nsaba ombuulire kitegeeza ki? Jjajjawe ng'amugamba nti asooka ombuulire kiki? Ng'amugamba jjajja, waliwo omusota ogumazeeko emirembe. Omusota guno ngusanga ku mulyango gwange kumpi buli kanaku we mba nva ku mulimu. Kyokka buli lwengezaako okwagala okugukuba omusota guno gubula. Waliwo omukazi eyabaddewo nga twagala okukuba omusota guno n'aŋŋamba ebigambo, n'aŋŋamba nti omusota guno gulina ensonga lwaki gujja ewange. Ekisookera ddala omusota guno tegunnuma, tegulina bulabe gye ndi, gujja mu bulungi tegujja mu bubi. Jjajja kino kitegeeza ki? Kubanga omusota nkooyo okubanga gummalako emirembe. Jjajjaawe n'amugamba, maama wo teyakugamba? Nti ate maama yaŋŋamba ki? Teyaŋŋamba. N'agamba oyo akulabikira ye mulongo munno, ye muganda wo omulongo. Oyo muganda wo gujja ewuwo kubanga oli muganda waago, babazaala abalongo babiri, igwe n'oyo omusota. Wabula omusota ogwo gubadde gwagenda, jjukira tegusobola kubeera n'abantu nga gwo gwagenda, naye akaseera we katuuka guvaayo gye guli okujja okunoonya ku muganda waago babeere bonna. Tegusobola kubeera eyo nga teguli na muganda waagwo. Temugenda sula mwenna mu buliri, nedda, wabula gwo guba gulina okujja ne gukulabako, n'ogulabirirako, n'oguteekerateekera, kubanga guba gukumiisinga nga muganda wo. Ono bwe baabimugamba n'agamba, muligi bino bye bintu bye mpulira bulijjo abantu nga boogera, ate nze bye biri ku nze kennyini nnyini. Jjajja n'amugamba ye, era bw'omusota ogwo bw'oddamu n'ogulaba togeza n'ogugobaganya yadde n'okugukuba. Oyo muganda wo, oyo muganda wo, mwanirize mu nnyumba yo, baako emikolo gy'okola omwanirize. Ozannya n'okuzannya. Ebintu biri mu nsi baganda bange, ebintu biri mu nsi baganda bange. Ebintu bino musobola okubiwulira ne mulowooza nti ezo mboozi. Ebintu bino bya ddala, bya ddala, bya ddala nga bw'okiwulira. Zino si mboozi, bino ebintu bya ddala. Omwami ono oba omuvubuka ono baamuzaala n'omusota. Kati gwe omusota gubadde gukooye okubeera eyo nga teguli na muganda waagwo, ne gusolawo gumwenoonyeze oba gwategedde gutya gy'abeera. Omanyi bino ebintu kati omuntu nga bamuzadde n'omusota biri spiritual. Gwo gumanya, gugamba nti muganda wange kati abeera eno, ne bwe yandisenguse n'agenda ebbusiya ku booda gwandizze, yonna gye yandibadde gwandizze, ne gumutuukira tegusobola kwogera, wabula tegulina bulabe bwonna busobola kumutuukako. Tegulina bulabe bwonna busobola kumutuukako. Ate gusobola n'okumukuuma gwo nga gwo. Ndowooza eyo ndowooza yange. Naye mwenna abantu abali eyo
nga mumanyi ku nsonga z'ebyobuwangwa bannange mutuyambe omwami ono mumwe ku magezi butya bw'ayinza okukolamu ekintu kino. Essaawa zino okusinziira ku bye baamugambye yakkiriza n'agamba olaba omusota guno gubadde gunnumba kumpi buli lunaku buli lwengezako kukuba nga gubula mu butuufu ddala kisobola okuba nga kituufu. Mu mutima gwe yagumye n'agamba bino ebintu bulijjo mbiwulira kati ate nze mbirimu. Mu mutima yagumye ali ready okuteekerateekera muganda we, ali ready okwaniriza mulongo munne muganda we omusota gwe njogerako. Ono omuntu ali ready okuteekerateekera muganda we omusota naye tamanyi ekintu kino ayinza kukikola atya. Mitendera ki gy'alina okuyitamu okusembeza muganda we omusota? Kiki ky'alina okukola okumuteekerateekera? Talina n'ekintu n'ekimu kyakola ki? N'ekintu ekimu kyamanyi. Abali eyo abamanyi ku bintu by'obuwangwa n'ennono musobola okutuwa ku magezi omuvubuka ono butya bw'ayinza okuteekerateekeramu muganda we omusota, kubanga takyasobola kati kumugoba. Yategedde nti ono muganda we. Oluvannyuma lw'okumugamba nti ono muganda we tannaba kuddamu kudda waka. Ewaka tannaddayo. Tamanyi nti oba ku luggi gy'ali yamulinze, tamanyi guno omusota gubadde gusobola okuyingira mu nnyumba. Oba ebintu bino kambabuulire, guno omusota ogulaba gubadde gusobola okuyingira gwokka mu nnyumba n'agusanga mu buliri oba n'agusanga nga guli awo ku kidomola wansi, naye tegukikola. Ndowooza nagwo gw'omusota gurespektinga ennyumba ya muganda waagwo, gwagala ye kennyini agwanirize mu nnyumba, so si gusanga mu nnyumba ate ne yeekanga n'agugobaganya ne gumutiisa nnyo. Gumulindira ku mulyango aguggulire guyingire mu bulungi. Olaba nti n'omusota gulina empisa. Abamu ku mmwe mujja mu nnyumba zaffe n'oyagala ssebo oyingire buyingizi, oleyingiza buyingiza ettu eryo, tokonkonye tebakuyise kuggulira ssebo oyingiza buyingiza ttu eryo. Guno omusota singa gubadde mubi nnyo nga tegulina na mpisa, gwandibadde gweyingiza bweyingiza mu nnyumba n'agusanga mu nnyumba nga guli muna ne gwomba nze natuuse dda, ennyumba ya muganda wange, tolina ky'oŋŋamba. Naye tegulina kintu kyonna kye gukola kumutiisa. Agusanga ku mulyango n'agezaako gugoba ne gubula, agezaako gukuba ne gubula. Okitegera ekintu ekyo? So bannange ebintu bino nno gyebiri. Mujja kuddawo mulooze nti bino ebintu byakusaaga byakwogera. Nze mbasaasidde. Ebintu bino gyebiri era gyebiri. Abaali babiwuliddeko munjulira era nkimanyi abamu ku mmwe mwali muwuliddeko abantu abalala eyo be baazaalako n'omusota, mwali mubawuliddeko. Oba okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo ebintu we bityo we biri. Omwami ono ayagala kusembeza muganda we, ayagala kumwaniriza nga muganda we, wabula engeri gy'ali omusota tamanyi kiki ky'alina kukola, biki mitendera ki gy'alina kuyitamu okusembeza muganda we. Kyekyo lwaki abasaba mmwe ku magezi abamanyi ebyobuwangwa n'ennono. Mu comment section awo we mba mutuweera ku magezi tusobole okuba nti ate munnange tukwasaganya ensonga zino. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale ku subscribinga sako n'okuba nti ate mu followinga mu likinga mu sharinga. Genda maaso n'okuba nti okona mu kapesa ka subscribe mala okona mu kade akadde okajje personalize okateke mu onto bwentekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.